Ennyanja Nalubaale yesinga obunene ku Ssemazinga Africa ate ng'ekwata kifo kyakubiri mu nsi yonna era ng'egabanibwa amawanga asatu okuli Uganda yattu, Kenya ne Tanzania ng'etudde ku bugazi bwa sikweya kilomita 680. Tugenda kutuusaako emboozi ey'enjawulo gye tutumye okutaasa ennyanja Nalubaale. Olwaleero katutunulire kasasiro n'obukyafu ebiyingira mu nnyanja obutereevu ekiviiriddeko Victoria okwonooneka. Bwe weetooloola okuva mu buvanjuba n'okumalayo amakkati ga Uganda ku lubalama ennyanja Victoria kwetambula, kasasiro okuva mu maka n'obutale, obukyafu obukulukuta okuva ku makolero agazimbiddwa okuliraana ennyanja eno, ebivera n'ebicupa ebikulukuta ne mukoka ng'enkuba etonnye, amazzi agakulukuta okuva mu nnimiro okumpi n'olubalama, abantu okwesenza mu ntobazi ne kabuyonjo ezitatuukagana na mutindo ku myalo bye bimu ku ebyo biyingira obutereevu mu nnyanja awatali kusengejja, ekiviirako ebyennyanja okufa n'amazaaliro gaabyo okusaanyizibwawo. Ogumu ku myalo gye twakyadde ye Masese mu kibuga Jinja. Guno gwe mwalo ogusinga obukulu mu ggwanga, naye bw'otuuka mu kifo kino ekikwaniriza ye kasasiro akulukuta okuva mu bantu abakolera mu kifo kino, abantu okufuuyisa buli wamu nga tewali abakuba ku mukono, ssaako emala egikulukusa kasasiro okuyingira mu nnyanja obutereevu. Abantu abakolera mu kifo kino oyinza okugamba nti embeera eno baagimanyiira, naye abamu ku abo abayogedde naffe baatutegeeza nti abakulembeze abatwala ekifo ekyo tebakola kimala ku buyonjo wadde nga bakuŋŋaanya ensimbi okuva mu bantu ez'okulongoosa buli mwezi. No kasasiro aserengeta nankuba nga etonye yemuleeta eno. Wabaddewo abantu abakola naye abakulembeze kati saawa eno bakyefuga, buli akwata ateekawa mu lubuto lwe. Kale bwe bukalubirivu obwo bwe tufuna ngafu abantu bwe twekalakaasa, poliisi ate yesooka okutwaniriza n'omuko mukambwe. Lumala Godfrey ssentebe w'omwalo Masese agamba ekizibu kye basinga okufuna gy'emyalo egikulukusa obukyafu okuva mu kibuga Jinja. Amazzi agakulukuta galeeta buli kalonda n'ayika butereevu mu nnyanja. Ebitundu ebisinga by'osangamu emyalo egimu giba gyeweereddwayo gavumenti n'egiyambako okugizimbira enkonko ezitwala amazzi, engeri gye zitambulamu. Na wano wennyini kati olaba we tuli wano kikuyambye kutambula ng'enkuba tekoze tetonnye, naye tetuyina nkonko zitambuza amazzi bule gava eri gonna gayiika mu katale. Nojja weesanga ng'ebisaaniko bivudde waggulu eri byonna ne bijja obuveera biki ebyo ne biyiika mu katale, era ne bw'onaabiyoolamu olwaleero ate ojja genda okwekanga enkyalazima bikoze biyiise kubanga akatale tekannatuuka kuba ku mulembe. Obutawukanako ne Masese ku mwalo gw'Ekiyindi mu Buyikwe disitulikiti n'emyalo emirala okutwaliza awamu, obutawuni obwetoolodde emyalo bulina omujjuzo gw'abantu. Kale kino kiviiriddeko okukuŋŋaanya nga kasasiro omungi olw'enkuba bw'etonnya yenna asibira mu nnyanja. Tuli ku kitundu kya lusozi, enkuba bw'etonnya ekulugusa ettaka lyonna eriri waggulu eyo eriri mu nguudo lyonna ne ligwera mu nnyanja. Kyonoonye nnyo obutonde bw'ennyanja. Bendowooza nti ekisanamu Central Government Intervention okutuwa sapooti okusengula abantu bonna abeesenza mu olubalama okusobola okusimbako emiti n'omuddo okukwata ettaka eryandigenza obutereevu mu nnyanja. Wateekwa okubaawo mita n'abooza emmotoka muzoolezaawa kubanga mubaamu wuyiro. Ebyo byonna ebiva bigenda mu nnyanja. Ekitongole kya NEMA nga kino kye kivunaanyizibwa ku butonde omuli ennyanja n'entobazi, mu kunnyonnyola batutegeezeza nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu okukuuma ennyanja obutayingiza bukyafu, naddala abantu abakolera ku myalo ne gavumenti z'ebitundu. Akati bw'obeera ku mwalo olina local government, olina LC1, olina LC2 paka ku LC3, waliwo market leaders. Lwaki abo baba balinda NEMA eve Kampala ebagambe kiki ky'okukola? Ababeera ku nnyanja bagirinako n'obumanyirivu, ffe kye tuyita indigenous knowledge, naye akantu akatono NEMA keekola ate keerina okukola keeka okuteekako engeri gy'eba ekozesebwamu. Poliisi egamba etya, omuntu alina kukola atya. Tulekerawo okulowooza nti environment ya NEMA yekka, environment yaffe ffenna bwerabirirako ekikuli okumpi n'omulala bw'atyo bw'akola. So ffenna bwe tubeera wamu nga tulabirira bya butonde ffenna mu kwegatta, ffenna tubifunamu ate ekinene.
entobazi n'embalama z'ennyanja bifo bya nkizo nnyo, ebyennyanja bitambula okuva mu mazzi amawanvu ne bisembera ku ntobazi okulira n'embalama okubiika amagi gaabyo omuva ebyennyanja. Naye mu kunoonyereza nga tutambula ku mazzi okwetooloola ekibuga Jinja, amakolero agasinga gaazimbibwa ku mbalama. Amakolero gano gasumulula obukyafu nga bwe buyingira ennyanja Nalubaale. Kino kyeyoleka lwatu olw'amazzi amakyafu ssaako n'ekivundu ekigavaamu okuliraana amakolero gano, ate ng'ekivayo kiraga tebakoze kimala kusengejja bukyafu buno nga tebunnaba kuyingira nnyanja. Sowegi ziyiwa mu ki? Ziyiwa mu nnyanja. Buli sowegi amazzi ago we gayiwa, asidi yo yagavaamu ayonoona amazzi agaba gali awo. Noyekanga ng'ebyennyanja bisasobola kubeerawo. Okisigeni wakyo kasita akyankalanamu katono kyo kikola kikati ebiveera bino buli ebiyingira ne biyingira eyo biyinza okuleetera okisigeni okukyankalana. Mu kugezaako okulondoola abakulembeze abakwatibwako, twasobodde okufuna mmeeya wa Jinja City, Kasolo Elton, okutangaza ku kaweefube akoleddwa mu kukwasisa amateeka okutaasa ennyanja. Our laws in Uganda are a bit blunt. For example, Jinja being industrial, we have these factories around us, whereby each factory by law is required to have their own waste management plant before we go into the national grid on waste management and all that. But you find that the same laws for the protection of the environment, they are the same laws through which the so-called big people use now to damage what is surrounding us. But when council moves to go and tell these people, the so-called investors and the factories around, to direct them on how they should handle and manage their waste, someone will tell that this factory belongs to a bigger name in government. And of course, you know, these government workers, whenever they hear of those big names, they run away. The problem is there, but some of us, we need to be empowered and putting the law in practice. Ku kyamakolero, omwogezi wa NEMA yatutegeezezza nti balina ebiragiro ebirambikiddwa obulungi ku makolero bye galina okutuukiriza ku butonde, naddala agagakolera okuliraana ennyanja, nga buli mwaka okuggwako bakola ebikwekweto okunnyikiza ebyo bye balina okutuukiriza obutayonoona butonde. Bw'obeera nga okolera especially emirimu egiri commercial eminene, sooka osabe olukusa tukulagire bw'olina okukozesa, bw'oba ng'ota amazzi g'okozeseza mu mirimu gyo gasengeje gayise bwoti ne bwoti gaddeyo nga gali ku standard. Kw'oba obukwakulizo kwe tukola audit buli mwaka, naye tekyali badde kirungi nti omuntu alinde bapoliisi okukola ekituufu, kubanga amazzi ga Lake Victoria bwe goonooneka n'eri ekkolero lifuna loss, kubanga osobola otya kukola okukozesa amazzi mu bintu bantu bye bagenda okukola nga makyafu. Akati cost ey'okcleaninga amazzi gwe goonookozesa ebeera heavy. Kati kituyamba ffenna singa Lake Victoria ebeera clean, naye ebiragiro kwebiri, tukola EIA, tuweereza certificate, tukola audit annual. Bw'oba tokoze audit tukusasuza engasi sente nyingi, kati tekibayamba bo. Abavubi n'abakulembeze abawangalira ku nnyanja batuwadde endowooza yaabwe ku birina okukolebwa mu kaweefube ono. Kubanga kyendaba kwe kusookera ddala ffe bannansi okutegeera obulungi bw'ennyanja gye tulina. Plastika tumukkiriza agenda wa Thomas tajja kutuukayo, mukwata omugjeyo bakugamba mukola ki? Waliwo n'ababigula bi plastika babitwale. Uganda eno nnungi, kyolabanga ekikutawaanya ku mulala ziba ssente. Awali ekizibu ye wabeera solution, ebimu tubisobola obyekolera. Twandibadde tugamba nti yanaffe twawa olunaku lwe tukola bulungi bwansi nga bwe kyaliwo edda. Abantu bano tulwawo kubasomesa kubasinkana, kuba tulina okutwala obudde buli mwaka ne tudda mu bantu nga tubasomesa bikwata ku butonde. Let's use an approach of polluter pay. You produce your garbage, you cater for it to be taken away. Bw'atabawo kikolebwa ku makolero agazimbiddwa okumpi n'ennyanja, abantu okwesenza mu ntobazi, abantu okumala gabansa kasasiro, naddala abawangalira ku myalo, okukola ku myalo egikulukusa kasasiro n'ettaka, kyandiba ekizibu okufuna amazzi amayonjo wamu n'ebyennyanja ebiriikiriza eggwanga mu byenfuna. Lindiridde ekitundu kyaffe ekyokubiri ku mboozi zaffe ezikwata ku nnyanja Victoria nga tutunuulira envuba embi ng'ekimu ku ebyo biviiriddeko ebyennyanja okukendeera.